Kitalo nnyo ate bwe twengera n'amalala gataliiko mu ttuntu abakyala basabye gavumenti okubateerawo emirimu ssaako n'embeera ebasobozesa okusobola okweggya mu bwavu. Okwogera bino babadde bakuza olunaku lw'abakyala olwabadde olunaku olw'eggulo endejje. Bano babadde endejje ekibutika ekisangibwa mu Makindye Ssaabagabo ku mukolo gwetabiddwa ku meeya w'endejje Dr. Shafik Sonko. Ono awezezza abakyala olw'okutuuka ku lunaku luno era n'alaga amaanyi g'abakyala mu ggwanga. Omulaba nga tulabika bulungi, tunyirira, kitegeeza mutufumbira emmere mu budde ne mugituwa mu budde ne mutatuwa stress ewaka gye tuva. Halima Nakazibwe nga mukulembeze mu Makindye Ssaabagabo alaze enkulaakulana gavumenti gy'ekoledde abakyala era n'abasaba okuzijjumbira. Gavumenti eveeyo nnyo nga bwe yasalawo okugamba nti ejja omukyala emmanju. Tekoma bukomi kukyogera nti yajja omukyala emmanju. Ate abakyala mu bitundu by'e Gombe Division ku kkanisa ya St. Stephen Mwererwe basabiddwe okuba abamalivu mu mirimu gyabwe okukuza abaana baabwe nga batya Katonda. Bino byogeddwa Reverend Nathan Mugalu abadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'abakyala kwe bajaguliza okutuuka ku lunaku lwabwe. Kola byonna tube nga tuteeka nnyo abaana baffe ku mwanjo ne famire okubanga eyimiridde kubanga eggwanga lizimbibwa ku maka agateredde. Ekkanisa ezimbibwa ku maka aganywedde. Amyuka meeya wa Gombe Division Lydia Namiro akigidde ensinga abaami abasusse okusuulangawo amaka gaabwe. Eri taata ne maama wano ffembi naffe bamaama tulina okwetereeza. Osange waka nga mufunyemu obutakkaanya ne taata nate obusungu bwonna n'obukwata n'obuleeta n'obutya ku mwana ono. N'abakyala ku byalo bino kuli bulijjo nammere Ziroobwe ekiri mu disitulikiti y'Mukono nabo bakuzizza olunaku lwabwe. Omukolo gwetabiddwako abagenyi ab'enjawulo ng'omugenyi omukulu abadde omubaka w'ekitundu kino Abdala Kiwanuka. Bano mu kwogera kwabwe bategeeza bwe bati bamaama bannakazadde b'eggwanga bino ebintu bino bibagamba mu bitegeere. Kwe kusolomooza kadde wawulira buli kaseera ng'omumwa tegusirika. Bino bituluma nze nyina okwogerera ate ne mbibagamba ne mbitegeera. Aliko Bukedde TV 1 tukulamusizzaako ne tukwebaza okubeera ng'otulaba gano ge gataliiko mu ttuntu nga ga byamizannyo yenze Mpagi Farid. Watandikiddeko ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Uganda ey'abazannyi abasamba omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes gwe bayita Micho ayisa abazannyi 29 era nga bano bagenda kutandika okweteekerateekera ttiimu y'eggwanga erya Tanzania mu kuvuganya mu abo ab'okusunsulamu mu mpaka eza Africa ezakamaliriza zijja okubeera mu ggwanga erya Ivory Coast omwaka ogujja. Abazannyi bano Micho ayise bagolokipa abawerera ddala bana balambirira era nga kuliko Salim Jamal akomezeddwawo ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda Ali Yonzi Nafiyani Lukwago Chausa ateekwaddeka Yoweri Mutakuba bebagenda okutandika okutendekebwa. Gavin Kizito Mugweri ayitiddwa ku badifenda Abegisa James Kayondo Abdul Aziz Ndahiro Delik Mulondo Livingstone Waswa Geoffrey wa Kampala State Council Thomas Awani ali mu ggwanga erya Isirairi Ali Dilwalira ali mu klabu y'Adilwalira naye agenze maaso n'okubeera nga ayitibwa Kenneth Makula ateekwaddeka Rogers eyabadde ne ttiimu y'abaana abavubuka abali wansi w'emyaka 2. Senta Musiraji abadde kapiteeni wa Vipers ng'ekuba omupiira luli naye ayitiddwa. Khalid Aucho akomezeddwawo omuvubuka gwe bayita Bobos bya Ruhanga naye kwali Stephen Serwadda kwali bulungi nnyo omugulusi Ismail Alani Okero ateekwaddeka Falukumia. Bafowadi abagenze maaso n'okubeera nga bayitibwa kuliko Emmanuel Ogwi kuliko omuvubuka gwe bayita Mato Rogers kuliko Joseph Ochaya Travis Motiaba kuliko omuvubuka gwe bayita Mukwala Stephen Fahadi Bayo yakomezeddwawo ateekwaddeka Basangwa Richard yali bulungi nnyo Sadat Anaku ateekwaddeka Rogers Bashir Mato bwe batyo bagenze maaso n'okulabika nti no bayitibwa ku ttiimu ey'eggwanga erya Uganda. Bajja kubeera n'omupiira ogw'omukwano mu nkola gye bayita eya Namutima. Bwe tuvaako awo ne tugendako mu mpaka eza olukalu olwa Bulaaya
ezigenda maaso n'okubeera nga zizanyibwa. Ekiro ekikeesezza olunaku no olwaliro klabu y'abasajja bana ba Bayern Munich okuva mu ggwanga erya Germany ateekoteka AC Milan eya Italy bayiseewo okugenda ku luzannya oluddako. Klabu y'abakulu bano aba AC Milan bayitiddewo ku goolo emu ku bwerere ku mugatte, omupiira ekiro gugenze 0-0 ate nga klabu y'abakulu bano aba Bayern Munich bawangudde eggoolo zibadde 2 ku bwerere ne bayitawo ku mugatte gwa goolo 3. Katobe ku goolo ezo ziteebeddwa. Key to this match, of course, flat. Ku Sande eno mu programu okufumba tutandise okutuusaako empaka z'okufumba era nga tutandikidde namawojjolo mu katale. Nataddemu akatungulu neteekamu kaluzime. Enkoko eyo ngyokesezza ebirungo ebyenjawulo. Empaka zino